Sabudde Maulana and Rain ennyambala eyo babayise babisekiso nja kubanga nga kutuusaako mu maaso awo era tutambule wamu gonna nga kuwe mu bujjuvu ate munnange Apitex atabukidde abawagizi ba Bobi Wine era nno takomye awo natuuka n'okuwa abayimbi warningi bino nga biwanvuye ate nayogera ku bato ya King Sir ne Chameleone nti newokombayininga newokombayininga King Sir ne Bobi Wine mbu tebamusobola biwanvu nze byonna nja kubanga mbikutuusaako ate munnange Honorable Alan Sewanyana simusanyufu ayina ensonga ze zonna tujja kubanga tuzitunulamu era nja kubanga nzikutuusaako bingi nnyonnyini ddala tulina amawulire mangi mubadde mukimanyi nti tweet ya Muhoozi gye yakoze bavuddeyo ne bajeegaana nti waliwo mbu abaana abamanyi okukozesa emitimbagano gino mbu be bakoze eki bagulayo emikutu egyombo ne baverifyinga ne accounts ne batweetinga ne balimba mbu Muhoozi gonna ojja kubanga tugafuna era tujja kubanga tugakutuusaako babyogeddeko ki mawulire mangi nnyo naye nga tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti mukwano teweerabira kusubscribinga ringinga that notification bell ate Nimrod naye tatudde eri ba tiimu Shiba ayina obubaka bwammwe byonna waneeno ojja kubanga obifuna katutandike ne Maulana and Rain bagenze ne bambala we bati ng'omu alaga alinga kingi omu alinga queen kino nno kitabudde Abannayuganda mbu babisekiso batandika we bati nga beekola ebintu mbu bamalirira nga kigenze wala era balina warning biibino. Maulana and Rain abantu abali ebisiyaga batandika ngammwe kulaba musajja eyali ambadde empale ng'atandika kuteekamu sikaati, kulaba musajja eyali badde ateekako essaati ng'atandika kwambala buleega batandika ngammwe n'oluvannyuma ne batandika okulya ebisiyaga. Maulana and Rain tubasaba basajjammwe muwe obwakabaka bwaffe ekitiibwa, mukole komedi yenna gwe mwagala naye ekitiibwa ky'obwakabaka kyo mukireke, muleke kutuzuulamize basajjammwe. Bampita Mr. Update. Ibyo ate omukulu Honorable Sewanyana si musanyufu ayina ensonga ze agamba nti abantu abamu mbu naddala bannakibiina waliwo mbu abazze nga babalaatira mu bulwadde bwa Honorable Ssegirinya Muhammad. Nze nalabako omuntu ng'asaagira mu bulamu bwa Ssegirinya naye wamulaba ku press conference n'ogamba oyo yeerwaza ate nga yali omu ku mmwe. That same way omuntu wasobola okugamba nti oli yeerwaza is the same way oli wasobola ovaayo n'ajokingira ku bulamu bwammwe nga muli incarcerated. Omuntu oyo yali omu ku mmwe. Nze simanyi. Nzimanyi. Nze I'm giving you an example. N'asaagira mu bulamu bwa Ssegirinya. Erabikira ddala. Bwe biweerwaza. Weerwaza. Kati omusajja amaze emyezi 9, 10 ku ndiri. Abamujjanja be bamanyi kye yayitamu naye kennyini mu bulamu bwe. Naye yali akituutaawo ng'ebyokusaagasaaga provided singa Honorable Ssegirinya obwalide twali bw'amaanyi nnyo kale Katonda n'ayamba n'agenda eri ne bamujjanjaba bulungi n'akomawo ng'ali strong. Singa yafa. Okimanyi nti oli eyali ayogedde ebiboozibozi byali badde bikutte. Bino si bibyo kati bino byange. Yayogedde ebiboozibozi ze mumanyi bulungi. Nze kye njagala okugamba abaali boogedde ebiboozibozi sijja ku mentioninga linnya lya muntu. Nze nja mentioninga. Gwamanyi. Naye nze kye njagala okugamba singa Ssegirinya yavaayo Netherland nga mulamu. Mufumbiro yantugambye eki? Saagala kwogera ku linnya lya muntu ekyo si kye kyandeese wano. Awo mwali badde mukkiriza omuntu yenna by'aba ayogedde nti abadde yeekola ki? Oh, okay. Singa yavaayo nga mulamu. Wanjugambye abadde asanga. Katolaba aliko akaseko ku matama ayayi musajja agezze. Segeza bituufu abadde mu katemba. Oli byatugamba nga byali bituufu. Okitegedde? Kati ekyabakakasa nti nedda mu butuufu bintu bino bya ddala. Musajja akomawo ntebe wali nga nemba ziguddemu.
waite na ku Simpson tiadusiddwa zizibwayo ewa mudwaliro nsabya bannange chuli nti kakati ku mulundi guno bannaye muyambe ne okugenda kati Netherlands takyasobola ate kola ki kugenda ayina osooka afunamu ku mwanyi n'agamulinyisa ennyonyi ya dakiika 45 okudde Nairobi ne bamukuumira awo okumala emyezi egi nsambya afune maanyi agamutwala ate oli yali asaaga nga tuvuddeko eyo munnange musajja mukulu Abitex abamu abasinga obungi gwe tumanyi nga Abe Musinguzi bannange oba mukulu ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukola ki naye amwogeredde ebisongovu n'atuuka n'okulabula abayimbi abo baategeka wulira ebigambo bino Bobby wobiyimbira bwoba olina balansi oba togenda kumufuna ate bwobiyimbira kikatano mekufuna beevuddeko gendo biyimbire magere omusajja mukambwe ndowooza mumuwulidde era takomyewo n'abanga awoninga King Saha asaba Batu ne Jose Chameleone King Saha ne Bobi Wine ku stage emu Chameleone ng'atudde wali agenda kuba kuba muziki Abe mpulirizaako ayo tuchuka ye Jose Chameleone ajja kuba ennyimba 10 nga buli luyimba lwayimba balumanyi bakendokera ku macanga King Saha yayisemu yagenze dda ndabyenga Abitex kigezezaamu ennyo alese Bobi ne King Saha Chameleone n'amuteeka yekebbali kyekigamba mpulirizaako nakugamba nga obanga obuuza omuntu omukulu alisogera bintu bikaka atayimirira ku kintu ku kigambo kye keera ku makya ogambe nti balabanga ekitasoboka kubanga ne gavumenti ekirina ku buzibu bibagamba Kyagulanyi omuganda okuyimba bintu bikyaliwo enambole stage ebeere mu kisaawe wakati Chameleone atuule wali ku stage ye akwate microphone ye ne bandi ye eyamukubira mu Serena ye maestro band King Saha atuule wali ne Bobi Wine tuyite nabo eyabwe gye solid band ne bena bayambe twale egi etaana ojja kutegeera nti Chameleone kintu kyokka kyeyasigaza mu bulamu byonna bijja mutagalako ne buli kimu mu music yakikola Chameleone si mukwano gwange buli kyabusiri kyonna akikoze ekinyiiza omuntu naye babanga boogera ku music Chameleone muleke mutunule King Saha yamusabye esebo naye yennyini tasobola kusongawo King Saha ekigambo microphone King Saha ye muyimbi atrendinga manya abantu baagala nnyo ebintu ebirimu okuyingira abantu King Saha kituufu ali mu trendinga naye ndabanga asusse okusabiriza Bato anatira kusaba Bato anasala gisaba Salongo John mukono Salongo bakube King Saha fenna tukikanya muyimbi mulungi okusanga omuyimbi ng'ayimbanga King Saha sikyangu nga bayimba mu studio ne mu live wali b'omuwulira ku CD babeera ne ku live ekyo ekitone si kyangu kusanga omuntu ng'ayimba bulungi nnyo ng'omuwuliza ne batuuka ku stage n'akutama King Saha byombi abirina ennyimba azirina naye ekyokuba nti Chameleone mu bintu bye tukkaanya ffenna tukkaanya nti mu bisigadde byonna mubi Jose Chameleone mu mpisa mubi akoze buli kibi kyonna ku nsi anyiiziza buli muntu ku nsi naye ayina ekimweyimirira kiri kimu naye tekijjawo bibi byakoze kiriwa asitudde eggwanga lyaffe okuliraga nti nga bwogende Kenya Tanzania mu Africa ne mu nsi yonna Uganda mu myaka 5-10 mabega abadde Chameleone nga yakwatidde ebbendera ya Uganda era ekimweyimirira gubeera muziki ate Muganda agamba nti si bwe kituufu nti bakyogera ekituufu kubanga nkugambye Chameleone bw'obeera naye n'ovaayo n'omugamba yankubye oba yanvumye yampimudde twewuunya bwewuunya baba batakuumira oba batakubira kyetwewuunya nga tukyagenda mu maaso munnange twabadde awo ne tulaba twiti ya CDF ow'eggwanga Uganda omukulu General Muhoozi Kainerugaba ng'atowa order nti ambasada wa US ozinatuukira ku Monday nga ozinatuukira essaawa 3 ku Monday
wanaaba nga tanavaayo okubanga yeetondera omukulembeze w'eggwanga nti ajja kumudipootinga. Abantu balindiridde kansooke nkuweeko abantu kye balowooza ate nkuwe genfunyeeko ku nsonga eyo. Naye mmwe olunaku lwa Mande mululinze nga nze bwe ndulinze. Olunaku nga terukya. Tulinze omukulu Magwaya Kainerugaba lwe yatusuubiza okugoba ambasada wa Amerika bw'aba tayeetonze. Kati ennaku tezikya, ennaku teziziba, ennaku tezikya, ennaku teziziba. Njagala kulaba ku Walagi, njagala kulaba ku maanyi ga Walagi. Wallahi olunaku lugenda bala lwa Mande naye njagala kulaba ku maanyi ga Walagi. Akwolwo nange nja kutandika omunywa. Yes, however, byonna nga bigenda mu maaso nalabyeko awo omukulu David Kabanda ng'avaayo ng'agamba mbu waliwo abaana abagenda ku mikutu ne baggulawo ekibanja mu mannya ga General Muhoozi Kainerugaba ne baverifyinga ne accounts ezo mu ne batandikanga okupostingako oba ne batwitinga nga beerimbika ngu Muhoozi Kainerugaba yatwitinze. So kino kitegeeza ki? Oba yabadde agezaako kubanga yedistancinga ku tweet eyo awo simanyi, naye katulinde ekinaddako. Tujja kubanga era tubigobera ffena we tuli twagala kulaba kituufu kiki ekigenda okubaawo. Ate waliwo munaddiini wano eno atabuse ne Mwami Magala. Ensonga zino muzze muzigoberera. Omu yavvoola obwakabaka, yavvoola kabaka actually, ate simanyi Amagala juzi naye n'amuddamu n'amugamba simanyi agenda ali embizi. Mulimu ebintu bingi, katusooke tuwulire ono ye agamba ki. Ensonga endeese ya Muzeeyi Magala saagala neetooloole. Ensonga endeese ya Jjajja Magala bwe yabadde anenya omuntu eyavudde Ssaabasajja. Ekituufu kiri nti wallahi obusiraamu bwe njogera obusiraamu Qur'aanu ne ahadithi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buvumirira era bwateeka omusango ku muntu okukkakkanya omuntu yenna oba okumuvvoola oba okumuvuma okuva ku mwana omuto mu mbeera yonna oba si musiraamu oba musiraamu, era ne bukubiriza okuwa abantu ebitiibwa. Era tuvumirira abantu buli muntu yenna kambenze ne wabaawo ebigambo ebiyitira nga birimu okukkakkanya, ebyo tebiba bya mu Qur'aanu, eba tebiba bya mu busiraamu. Era nfuna omusango mu maaso ga Allah, nsaba Allah jalla jalaaluhu atusonyiwe. Ne Jjajja Magala bwe yabadde anenya omuntu eyavudde kabaka ekibi, okuvvoola kabaka banne si kirungi, si kuvvoola kabaka yekka, buli muntu yenna. Ate Muzeeyi Magala ayagala kukwata ku Red Wire. Muzeeyi Magala oyagala kukwata ku Red Wire kubanga ono yayogedde nga vvoola Ssaabasajja mu handling ye nga ye. Oba oyagala gwe muvume tewali akugaana, naye okuddira n'otandika okumanyira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'oyogeranga ebigambo by'oyogedde byesasobola kuyisa mu kamwa. Nabbi Muhammad n'ogamba nti nno teyali mutuukirivu, yali mulimba. Gwe Muzeeyi Magala, ffe tuli abasiraamu Abaganda, abantu bangi nga ba NRM naye nga Baganda, ba NUP naye nga Baganda, abantu bangi abasiraamu nga Baganda, abantu bangi abasiraamu nga bawagira NRM, bangi abasiraamu nga bawagira NUP, nga waliwo ekijjo bagatta. Obusiraamu butugatta. Abasiraamu kabaka bamwagala, tubateekako kigambo. Abasiraamu abo boolaba abaagala kabaka
tebagenda kukkiriza n'akamu kubeera ng'omanyira Nabbi Muhammad sallallahu ebyo bye wagambye munammwe musobola omuvvoola mukuma buntu bulamu ate n'omumanyiira Muzeeyi Magala reaction z'abantu zanjawulo oli eyavodde eyayisiza ebigambo bitali birungi kabaka Nabbi Muhammad si bwati bwamusomesa si yeyamutumye ebigambo ng'omuntu byamuyitidde ate naye kyemmanyi kabaka amwagala nga bw'oyinza okwogera ebigambo ku kitaawo ebitali birungi tata wakuzaala tetegeeza munno omukyayi ne Muzeeyi Magala wabuuse era ne weekyanga Muzeeyi Magala diiringa n'abantu Nabbi Muhammad muveeko abantu bali yakitinga bulala Muzeeyi Magala olaba abantu abo engeri gye bali yakitinga abawagizi ba President Museveni ng'oyogedde ku President Museveni n'omuvoola ndowooza olaba engeri abantu gye bali yakitinga olaba abantu engeri gye bali yakitinga ng'oyogedde ku Bobi Wine ku General MK Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muzeeyi Magala Nabbi Muhammad tannakuvumako yajja na ddiini ya buntu bulamu oyo nabbi wa Katonda gw'okumugamba ebigambo bye bamwogeddeko Muzeeyi Magala omanyi weefuula nnyo kaliba naye abasiraamu ate ku ddiini genda osome ebyafaayo by'abajjajjaffe abajunguta baakusookawo mu Buganda abaali abajunguta olabe how they behaved nga basiramuse tetusobola kukkiriza ono yatyobodde kabaka muhandolinge mu mbeerayo naye okubuukira nabbi oyo okutandika okumanyira nabbi oyo nzikiriza yaffe gy'oliko oyo mbaka wa Allah tisi nabbi yekka ne Yesu tetusobola kukkiriza kuyisa maaso mu mubaka wa Katonda yenna kabe Moses kabe Yesu nabbi Isa ate Nabbi Muhammad sallallahu ate ye yagenda wala kubanga empaji yaffe eyingiza omuntu mu Busiraamu empaji etuddeko Obusiraamu n'etuddeko enseno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah idhan Muzeeyi Magala kyotandika tojja kisobola gwe handolinga abantu mu mbeerayo bantu bo Nabbi Muhammad sallallahu muleke Muzeeyi Magala jajja Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muleke tuvumirira okuvvoola kabaka n'okuvvoola omuntu yenna Obusiraamu ekyo si kye busomesa wallahi Obusiraamu si kye busomesa Obusiraamu ddiini ya mirembe kuwaba Obusiraamu bwateeka omusango just kuyita buyisi muntu kano gwekka eyo zambi ddene era Nabbi Muhammad yagamba ofuna omusango Obusiraamu obwasomesa bw'olyaza amaanyi atali musiraamu nofa Katonda agenda kukubonereza agenda kwoki ddiini ya mirembe Nabbi Muhammad sallallahu yajja na Busiraamu teyajja na basiraamu yajja na Busiraamu abasiraamu basobola okukola ebintu nga biri totale ku nabbi bye yasomesa ogwo si musango gwa nabbi eddiini yateekebwawo abasiraamu basobola okukola ebintu nga Qur'ani egamba bw'etyo omusiraamu n'akola opposite gwe yambalira basiraamu ng'abantu kubanga omusiraamu muntu asobola okusomera naye okubuuka okudda ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muzeeyi Magala jajja abantu bali yakitinga mu mbeera za njawulo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu bali yakitinga mu mbeera za njawulo jajja grandfather jajja abaana bo bonna kyogamba mbuno tebalina bantu be bakosa abaana bonna bozadde kyogamba omu ku baana bo bwakola eyo omusango bwagukola gwa bagukoze abantu buba bwenkanya omuntu ng'avuma omwana wo ayina atandika okuvuma gwe kati ono waaba yavudde ku traka ku main ekikuvumisa nabbi n'otandika omuyisa mu lugaayo mbu yali alimba
jajja Muzeeyi Magala Muzeeyi Magala handolinga bantu bo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muleke Nabbi Muhammad muleke muvire koddala muleke oye yabyogedde Nabbi Muhammad si yamutumye Nabbi Muhammad teyamusomesa bwatyo Qur'ani temusomesa bwetyo Nabbi Muhammad mujjemu muleke Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasilamu ku dini yaabwe ku dini busilamu oyo Nabbi Muhammad gogoyisa muka yatusomesa obusilamu buno yabutusomesa saballa jalla jalaluhu atukutegera idhan saballa jalla jalaluhu atusasire fenna atulungani ate si Nabbi Muhammad ye kanchiddamu ne bannabbi ababaka bonna tokkirizibwa ddo okuvuma Yesu kubanga Nabbi Isa tumukkiriza nti yali bubaka wa Allah wadde Moses wadde Bulayimu abo babaka ba Allah tokkirizibwa kuvumako n'omu wadde muyisa mukamu wako Yes, ffe tuli nnyo okubanga tugakutuusaako era nkugamba kimu nti tuli ku NCK TV bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova